Munange, oludde ng'onoonya okulya ekyenkya, ekyemisana oba omukyomo? Toddamu kubuna bufofofo. Jangu ku Bar Restaurant Mutungo Bbiina weerire emmere ejjudde emigaso eri omubiri gwo. Tulina emmere ya buli kika, kw'ossa omukyomo na buli kika kya kyakunywa. Jangu wenywere ku milkshake wammaze obulamu bw'obujja. Wano ku Bar Restaurant tulina n'obufo obwekusifu w'otuula n'omwagalwa wo ne munyumirwa obulamu, kw'ossa ebifo mukolerwa obubaga oba parties oba buli kika ne miitingi, byonna ku bwereere. Tukola outside catering eri abalina emikolo omuli okwanjula, embaga, birthday parties n'emirala, era nga tukola ne delivery emmere n'ekutuusibwako w'oli. Gw'ayagala tukuweereze tusange Mutungo Bbiina mu tawuni wakati oba tukubire ku ssimu noti 703 35 53 69 ne ku noti 783 87 69 57. Eno ye Bar Restaurant Mutungo Bbiina. Olwaleero poliisi egwanganye Malaka n'abawagizi b'ekibiina ekya PPF ekikulemberwa Dr. Kanokiza Besigye ko Sarodi Meya Erias Lukwago abadde babitaddemu engatto nga bava ku kitebe ky'ekibiina kino wali Katonga okwolekera ekitebe ekya gavumenti ya Kenya nga bagenda okwemulugunya olw'engeri Dr. Kanokiza Besigye gye yakwata wamu luno juzi yali agenze mu ggwanga lya Kenya. No babadde bakulembeddwamu abakulembeze b'ekibiina kino ab'enjawulo okubadde omubaka Ssemujju Nganda era nga bangi ku bano ne balutonze poliisi ebakutte ebaggalira. Abamu ku baggaliddwa kubaddeko Ibrahim Ssemujju Nganda omubaka w'ekira, Ingrid Tulinawe akulembera abakyala na Hanguzi Farida ne Mutesi Zalika, era nga bano okusinziira ku poliisi bagguddwako omusango ogw'okweyisa ng'ekitagasa. Nti waliwo abantu okuvaawo e Katonga, ffe gye tumanyi nga FDC Katonga, babadde balina enteekateeka ez'okuba nti nno kusinziira ku bo kye bagamba nti babadde batwala ku mwemulugunya kwabwe eri ekitebe kya Kenya wano e Uganda, era nga mode of movement ebadde egenda kubeera procession. Kigambibwa nti babadde balina okulaga obutali bumativu ku nsonga ezekuusa ku bannakibiina baabwe abazze bakwatibwa mu ggwanga eryo ne baleetebwa wano. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lwa Besigye okuggalirwa, bano baasazeewo okugenda ku kitebe kya Kenya nga baagala bannyonnyolwe lwaki omuntu waabwe yakwatiddwa ng'ekitagasa, kyokka poliisi n'ebalabula kye baagaanye, era bwe basazeewo okutambula bino bye biddiridde. Oluvannyuma nga tebannasimbula, wasoose kubaawo ku kitebe ky'ekibiina kino ekya PFF lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa Erias Lukwago n'annyonnyola we batuuse mu kutaasa Dr. Besigye kati ali e Luzira. Lukwago aweze nga batagenda kusamuka okutuusa nga Besigye ayimbuddwa era nga n'emisango egimuvunaanibwa gimuggiddwako. Yali alina okubeerawo nga 17 ku Sunday wiiki ewedde, naye Dr. Besigye ne bamulemesa. Yakanda kuba amasimu nga tamufuna, byazzeemu okutegeera nti omugenyi we baamuwamba ne bamukomyawo ali mu military court. Kati ekitabo bwe nabadde naye ewaka ewuwe, kopi n'agimpa kugireetera Dr. Kizza Besigye, naye nga naye yennyini asituka ajja essaawa yonna. Ekisembayo ye okuba tugenda mu East African Court of Justice nti olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Kenya zeekubanye mu kuwamba abantu, kiwamba abakulembeze ayitiridde. Ono avumiridde gavumenti ye Kenya olw'okutwalira amateeka mu ngalo ate n'obutayamba bantu bagenze mu ggwanga lyayo nga bagoberera amateeka. Okulaba nti court order eno baginoonyerezaako kiki kyeriko, Directorate of Criminal Investigation eyogera ku CCTV, eyogera ku abduction, eyogera ku bintu ebiri muno bingi.